wemba nyingide naddala kusaidia abakyala bannaye mu nsenyuwe nange nkosebwa kubanga ekitonde ekikyala nkiwa ekitiibwa. Honorable Minister Nyamutolo nabadde muyingiddemu katono kubanga ayina byanjogerako nga tuli epakwaki ate n'akwata be nali nabo ne babateekamu ebigambo era ttiimu gye nali ntambudde naye abamu ne yali avuga emmotoka yatutwala drone yatwekyangirako epakwaki kati ate nga bali mu lukwe lw'okumpangira mbu ngende nebbi ngende mbakolere nebbi mbeeko byenkola kumbe kabaddi kaabwe abeeko bye bankwatira nebbi kuba nebbi mukyala wa Kenzo gya yeesimbyewo era nze nagaana okugendayo tola nabadde eggulo nyize nga muyingidde naye from now Minister sina nsobi gye nakoze nesigenda kuddamu kwogerako oyo mumazi avuddeyo kwetondera Honorable Fiona Nyamutolo ebigambo byamwogeddeko ndowooza mwadde mu biwulira yayogedde ebigambo bingi nnyo n'amulangira ebisongovu natuuka n'omugamba nti ye tanafumba akadde Rema ke yafumba ne tugamba abange ono ng'alinga amanyi nnyo obufumbo bw'abantu bano naye avuddeyo bambi ne yeetonda n'agamba bamusonyiwe obusungu bwabadde bungi okusinzira ku ebyo ebyabaddewo. Enayogera ku nsonga ya Alienskin mbu waliwo abamukuba ekikono nga tebaagalira ddala nti abeeko omu ku abo mbu kwetaba obaolyawo mu kampeyini wa President Yoweri Kaguta Museveni kyagambye nti Bebe Cool mbu y'omuntu omu yekka avuddeyo kubanga amulwanako era n'agamba nti ebya Eddie Kenzo tayagala mmanya simanyi kiki ekiriwo nnyonnyonnyawo ne Bativent si musanyufu eri Eddie Kenzo naye agamba nti Bebe Cool mbu asaana ebimuli bye kubanga mbu ayiyeewo omubiri ku lwa Alienskin. Ensonga ya Alienskin omuntu alisinga ogikwasaganya Bebe Cool. Omwami Bebe Cool mbadde nkusaba tozikiza. Sigala ng'olwanirira eddembe lya Alien. Kubanga njagala mbawo amazima, ekyamazima Alienskin eri kampu y'abasajja b'enkere bwe bali bakyalwana nnyo ne bajjeno baabwe. Okulanga Alienskin tayimba kulaliza pulezidenti. Ekyo mbabuulira mazima. Alienskin oyina looyawo ku ssaawa zino asinga amaanyi ye Bebe Cool Rastaman. Teba kulimba limbebyo simanya Kenzo tayina kyayinza kulwanirira wadde naaka nze nkubulidde kati Bebe Cool ali mu kuteekawo mbere era ali mu kuteekawo kye bayita negotiations mbadde muleke nzogera ku Bebe Cool mwe abalina be mungamba abalala mwe mubamanyi Bebe Cool ali mu kwogera n'abakulu kwena ali mu secretariat abalaga amaanyi ga Alien mukkirize ekyamazima bano abantu bafa abamu oluusi amaanyi g'abantu tebagategeera bulungi babera mu SC atambulira mu motoka afuluma kya Kenzo waliwo akatambula mbu omukulu Jacob Omutuuze ng'akubira Norbert Vence ng'amugamba nti mpa ku lugambo bw'obanga kulwanisa Eddie Kenzo nzoyo nja mulwanyisa ku bwereere nga tompadde yadde 10. Bino byenjagala bannaye mubimpe mumpa amawulire lutalo kyolugera mu maaso sinakutegeera ngano muri tawala temulungamba Norbert manager kamiliyoni mumbuli lutalo kiri mu planning temunadulwana mwekka mulunteekemu nze nwanira bwerere ekintu kyonna kiri mu kulwanyisa president wa Nigina nwanira bwerere bane mumpe ku mawulire kiki ekigenda mu maaso ekintu kyonna nga kiri mu kulwanyisa president wa Nigina nwana bwerere free of charge Norbert tulwana lutalo luli kuki Luli kucho lutalo sinadutegeera Norbert mpaka mawulire Norbert bigenda maso naye mwagawulidde aga nambwayo nambwayo hajaguliza amazali bwage naye ate waliwo amawulire wagaliwo mbu yategedde ani oyo yamuli oba yamulwana okubanga amusuuza suna beni mbu biriyawo naye kansooke kutwaleke wanambwayo nja kubanga nkabateera waawo naye nga mawulire genategeddeko mbu era kati essaawa yakakati mbu yayingizizaawo enamba empya njogera mbu ali mu muhabbati ogw'ekitalo era nti essaawa eno adeetinga ng'omukyala yenna bw'ali naye nga byo byonna mpolampola tujja kubanga tubikuwa era tujja kubanga tubikutuusaako mu maaso awo tutegeere yani naye ng'olaba alina ebimuli nga babimuwadde ku mazaalibwa ge ye mukyala Mary
Nambwayo oyo nga yali mukyala wa musajja mukulu Suna Ben naye ng'egye baayawukanamu bambi ebintu ebyatambula bulungi naye tusobola okugamba nti ebyo bibaawo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Yes, mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume ategese show gye yayise My Story era nga njagala kubanga mbakuteera wawanyo asobole okuba nga akunyonyola binagenda bitya kyetaagisa kyesho egenda kubeera wa bibino. Hi guys, Maureen Nantume here. Guess what? My tickets for My Story concert at Serena Hotel 21st of November are out. Tickets zifulumye abagize Maureen Nantume mwenna. Tickets zize. Kyengenda okola kiri kimu kubagamba before tickets ezo mwe mugenda zisanga abawagizi ba Maureen, mikwano gya Maureen, abaagala Maureen, abaagaliza Maureen, abali ready okujja mu My Story concert, abali ready okujja okulaba olugero lwa Nantume Maureen, abajja okulaba ebiyitirivu ebiri mu My Story. Tickets are here. Tickets zonna zifulumye eza VVIP zafulumye, eyo video yeddako. Banange jangu weerabire ku Maureen Nantume. Tickets zino weziri ku ground ku bifo by'engendo bagamba byonna weziri mu butuufu bwazo mu bulungi bwazo. Jangu efunire ticket yo ojja olabe ku Maureen. Buli omu ogenda kufuna ticket mu kitundu kyo. Ebifo bye bino tickets wozisanga kati wenjogerera weziri si bya kuzinoonya. Ku Serena wennyini tickets weziri, ku Titanic Plaza Wilson Road shop number TB10 tickets weziri, Papa's Sport Makindye tickets za Maureen weziri, Vox Lounge Makindye tickets za Maureen weziri, Ucha Kids wanenajja Nankumbi ekiduuka ekirungi eky'abaana ekirimu ebintu by'abaana ebyokuzanyisa engoye biki tickets weziri. Tickets za Maureen Nantume zifulumye. Jangu wefunire ticket, jangu obeere part of olugero lwa Maureen Nantume, jangu olabe ku Maureen, jangu nkuyimbire jangu mbeereko naawe akawungeezaako, jangu nkubuulireko, jangu nkulabeko, jangu ondabeko 21st of November ku Serena Hotel. Omukyala oyo mwogeza ddembe bwentyo nze bwe mulaba ayina engeri kale bambi gye mwagalamu ng'omuntu naye avuddeyo nakunyonyola buli kimu ekyetaagisa ndowooza sisobola sigenda kubanga mbiddiŋŋana okubanga ate nzirayo byonna byayogeddeko. Ate waneeno wetuvaako eyo abo abantu mubadde mwebuuza kituufu aba NUP bajoyininze iPod ebibuuzo bibadde awo bingi naye nga ansa ntini amazima gali nti kituufu era ne Secretary General avuddeyo okulambika ensonga oba okulambulula ensonga eyo ababulira amazima gegaliwa nsonga ki lwaki babadde balina okuba nga bajoyininga. Banange sente ezi distributing ba parliament si za Museveni ng'omuntu, sente ezo zamiwa omusolo era mu mawanga over 100 countries amawanga agasukka mu 10 mu nsi amawanga ago gafundinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength. So bana ba NRM balimo ogezaako okubawuddisa n'okubaloozesa nti invention yaabwe nedda sente zibeera allocated by parliament zigende mu biina ebyobufuzi bisobose okukola emirimu gyazo newankubadde tubadde tuwakanye ebbanga lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo sente kubanga ogenda maliriza nga NRM etwala 75% yezo sente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefiting ebbo era ne sente zino NUP zebadde efuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti sente ezo babeere nga bakola ki be batwala share yazo kubanga singa NUP ebeera tesayinize statutory instrument bwe befulumye NUP netegatta ku iPod erimu department mu NCF kibashira sente ezo NRM still egenda kutwala 75% yazo oba muntegeera sente zalwadde zigenda eri NUP nazo still babagala 75% yezo sente so sagala omuntu alowooze sente ezo za Museveni oba ki no sente ezo za ggwanga za miwa omusolo ekirala ekisingira ddala obukulu NUP kyekibiina kyokka ekirazi accountability yezo sente
kati watwogerera mukimanyi tulina ebitebe 3 mu ggwanga ebisinga obwakabi n'ebitebe byaffe byonna betulina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubadde tukozesa sente ezo eziri allocated by parliament okufuna buli kimu kyonna kyonna kyetufunye ng'ekibiina n'okukola emirimu gyaffe naye kaakati okumala emyezi 5 sente ezo baziggalawo mwawulidde gye buvuddeko nti bagenze abakakiiko k'ebyokulonda irigale nga tebatambulidde ku mateeka ne bazigabira ebibiina byonna ebirala NUP ne bagireka ebweru kyekyatwaliriza okufuna meeting n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukabuuza musinzidde kuki okukwata sente ezo ne muzidistributinga bo ne bagamba nti bano ba iPod batugambye nti abasayininga MOU betulina okuwa kati ntubagamba kale bwe mugamba bya MOU kiki ekitaliiwo naffe katugisayininge naye nga bwe nkugambye era tumanyi bulungi nnyo nti banoonya excuse zonna okulemesa national unity platform bakibagambye era mukitegedde kati tekyali kukubuuza kino oba nakiri nga tuvuddeko omunange kye bakoze Erias Lukwago owange saagala kumwogerera bingi bibyo eke tunaafuna ekire ky'enkuba ekiweze essaawa ekibuga kyonna kigenda kubbira kino awo nawe mulaba sente bali kudembe ndaka akasaawe kahamu ako kagenda kubbira ako kemulaba kajja kufuuka swimming pool ako akasaawe ako kemulaba ako kajja kujjula amazzi bwe kati enkuba n'etonya paaka empya paaka enkadde kahamu stadium bonna bijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bweti emmotoka zonna zibbire agamazi newere enkuba essaawa enamba kijja kuba kya bulabe. Ssaalongo Erias Lukwago ekirwadde tukitegedde kati eddagala saagala bigambo bugambo nti amazzi enkuba n'etonnyera essaawa emugabo ne Kampala obeera tolagudde kibanga bw'onaagenda mu ddwaliro n'olagula omulwadde nti nkyono bw'anaasulawo kunaaba kusaba nnyo kwa Katonda ku ddwaliro basookako okuggwanika nga tebannateekawo na butanda bw'abalwadde meaning nti okufiirayo si mawulire kakati n'amazzi okubimba mu kibuga Kampala leka kwefuula mulaguzi era leka kwagala kufunirako obubonero nti bannanga omuloodi Erias Lukwago yabitugamba n'essaawa nnene gy'oyogedde amazzi okujjula Kampala ddakiika 3 amazzi gasobola okujjula Kampala naye ekizibu tukitegedde weekiri oba ekirwadde tukitegedde weekiri kakati tunoonye eddagala. Erias Lukwago weesimbyewo ku bwa Lord Mayor ekizibu ky'amazzi e Kampala okisalidde magezi kikubanga kibaddewo kikyaliwo kiribeerawo senga tekiisalirwe magezi lwa nsonga Kampala atudde ku kisenyi ewali Gwanda building kkubo ly'amazzi ewali Mukwano Mall kkubo ly'amazzi ewali Gazaland building kkubo ly'amazzi ewali Kwaliseero kkubo ly'amazzi ewali Owino kkubo ly'amazzi ewali paaka zonna kkubo ly'amazzi mu bufunze kye ekizibu ky'amazzi weekiri era akyogerako abeera talagudde naye tukisalidde magezi ki kubanga n'ebitundu ebiriraanye ekibuga Kampala eriiso nga Nalukolongo Nateete Mutundwe waliyo companies ez'abagagga nga zitudde mazzi Songodo etudde mazzi ebyuma by'obuwunge Nateete bitudde mazzi ekizimbe kya Samune Nateete kitudde mazzi ebikiwe bagenda bayiwe ettaka wali mazzi n'amakanisa agasinga Nateete gatudde mazzi waliwo awo Songodo Nalukolongo etudde mazzi Ntake Bakery etudde mazzi era egaziira mazzi Road Monster etudde mazzi era egaziira mazzi Songodo etudde mazzi era egaziira mazzi wano mu Bakoleya watudde mazzi era wagaziira mazzi mbuulira bw'obeera omulaguzi okutugamba nti enkuba bw'etonnya essaawa emu e Kampala tuyinza ffenna okuzibikira ago si mawulire era tobeera mulaguzi bw'oba obadde oyagala tukuyite Nabbigayiri olw'ekyo toli Nabbigayiri ekyo kyekibaddewo era kyekisuubirwa actually toyinza kuteebereza mbeera ya budde e Kampala mbu n'etonnyera essaawa emu ekibuga kijjula oba toli mu nteebereza ya budde just obeera mukadde wa ku kyalo nti bwekwata wali yanula ebeera egenda kutonnya nga y'amaanyi bwekwata wano emmwanyi zirekeeyo kubanga kizibu okuvaawo n'ekola ki omuntu awangaalidde e Kampala ne Kampala engeri gy'aziyidde Kampala engeri gye bamuyiyeemu ettaka mu buli lutobazi automatically amazzi okujjula e Kampala
Ago si mawulire sitina ddala ng'enkuba etonnyedde essaawa nnamba ebeera nnene naye kisinga obukulu tukoze tutya kubanga ye Kampala atudde mu lutobazi. Tukoze tutya ku kizibu kino bwe nkugamba nti wano we twetaagira yinginiya mbeera mu kyamu anti yinginiya ajja na solution sina nduulu kakati ono akalulu kaffe tukamuwanga kuba nduulu. Akalulu kaffe tukamuwanga tutegeezako n'enkuba bw'eneetonnya kigenda kubeera nga kiti ffe tetukimanyi. Atubuulire nga ye avuganya ku bwa Lord Mayor ayina nteekateeka ki ku kizibu ekyo kubanga weekiri. Wayagala okukiikirira lutobazi. Era ensonga emu ku lwaki tumulonda buli lwetonnya gatujjula naye ayina nteekateeka ki ku kyo. Omwala gwo gwennyini gwayagala okuzannyiramu ebyobufuzi bw'okufuna ekisanja ekirala. Akugamba bakaguzimba kabaye bannakampala amazzi gaakatandika okutwala ebyammwe. Bannakampala amazzi gaakatandika okutwala ebyammwe. Ab'e Nalukolongo amazzi gaakatandika obbatwalira obutamu. Ab'e Mutundwe amazzi gaakatandika okubajjula. Tukoze tutya ku kizibu nga kino kyekisinga obukulu? Twakyayagala obbazannyisa ebyobufuzi bye kati. Lukwago oba engeri gyeddira enkima n'Amiss Kiggundu ono beezannyira. Kubanga ye yennyini yagambye mbu baabadde bamulumbye okumukuba baweerezza abayaaye bamukube bubi. Naye abayaaye we baabaweerezza balina mukubira mu miitingi naye baasanze ewedde. Kati ebintu bibiri lwaki tebaamukubye era lwaki miitingi baasanze ewedde. Bano beezannyira. Bano ababiri beezannyira. Bonna beddira nkima. Bano ababiri beezannyira. Omwala gw'e Kawaala bwayise gukyabimba amazzi ng'olagula mazzi mu kibuga. Ng'omwala gumaze emyaka 15 kuva mu kisanja kye ekisooka gwafuuka ebisooto era bwe gujjula abantu b'e Bwayise Kawaala Kawempe babeera batudde ku ccupa ntemeko basulanga bikeere mbwera okyalagula mazzi. Kubanga okimanyi nti n'emiwaatwa egirina okutwala amazzi temwagikola. Ne ssente zaakozesebwa mu kukola omwala ogwo tewazirondoola. Ettaka buli budde lisombebwa okuva mu bitundu ebirala ne biyiibwa mu kibuga. Mwe bennyini basajja bammwe aba KCCA basobola n'okusanga azimba omuzigo ogumu ne bamusalako. Naye mbuulira ebyo ebizimbe we bayiwa ettaka mu lutobazi ne batabasalako baani abo batabasalako. Ate nkya KCCA ng'ebizimbe biwedde n'ekeezaawo sitiika okusolozaawo omusolo mu bizimbe ebyo. Ekizimbe kya Samuna we kyazimbibwa we Nateete waalingawo mazzi. Kampani z'amafuta eziri ali Nalukolongo waalingawo mazzi. Naye mbuulira amazzi tegajjule gatya mu kibuga ebyo saaliganye kubizimba. Naye byazimbibwa ku mutindo ogumanya nti wano wabaddewo mazzi. Era we bayiwa ettaka babeera bazimbye emyala emeka. Ayiwa ettaka ne mujja KCCA ne muleetawo basajja bammwe ne bainspecting era ne bagabawo license nti muzimbe abeera azimbye emyala emeka. Era mbuulira bw'aba tazimbye emyala bwegataakulukutire mu bantu ng'etonnye gabadde gayita wano gagenda yitawa nga bwegagabadde gayita mu myala gazzeewa agaalinga ku Haamu gaddawa agaalinga mu Wino gaddawa agaalinga ku Gwanda gaddawa agaalinga ku Salabeedi gaddawa agaali ku Kwaliseero gaddawa agaali ku Nabukeera gaddawa agaali ku Pioneer gaddawa agaali owa Kiseka gaddawa. Of course bwetonnya geego golaba mu kibuga kyokka ate nali mmanyi byebimu ku byebyo byakuleeta oli Lord Mayor oli mu kutulaga amazzi mu kibuga gwe tokimanyi nti okuba bukulembeze bwo. Kati amazzi mu kibuga tuganenyeze mulya nnyama tuganenyeze balimu ezo amazzi mu kibuga agayandaala ate ng'onsaba kisanja ndanti bakansala ate ng'onsaba kisanja gwe atalina n'amaanyi gayimiriranga musajja ssekibotte bw'otyo nti omukazi eyasooka wamugobera ki bwe yali ampisaamu amaaso nga akola bw'ati ne bw'ati nga njozesa n'obupale bwe olwo oba okyagwana ggwe okuweebwa omuwala omulala. Lord Mayor amazzi agali mu kibuga it's your responsibility.
You didn't plan for the city. Ekibuga kyakulema okuplaningira because toli engineer ate sigenda kukunenya. Nali manyi nti byeyimu ku bizibu ebyali bikuleese byokyatulaga oluvannyuma lw'emyaka 15. Byokyatulaga ate waali baddewo kati omulala abikulaga. Kuba ebyo kakati ate bali mweso yali badde osanga abiraga oba abakuvuganya be bali badde naye gwali mu kubiraga bunafu bwani kale. Bunafu bwani. Anti bakansala bakola bwe bati kyokanga ate amazzi ago gabadde mu Nalukolongo okumale nga nawe Lukwago tonnajja by the way. Nga nawe tonnajja era nali manyi nti ebimu kubikuleese byebyo tekibuga kyebazimba nga tewali pulaani kyaki lwaki kakati gwe nojjano anti twawoza omusango gw'egindi kyekibuga okirowoozaako ddi era kye ekyakuleeta mu kibuga kulya musaala bw'oba tosobola pulaningira kibuga n'ekintu ekitono ng'amazzi mu kibuga ate ojja otutegeeza amazzi agandadde ekibuga mwoli road meya Ssaalongo Erias Lukwago ojja otutegeeza amazzi agandadde mwoli road meya mu kibuga ojja otutegeeza emigozobano gyewuwo timuliraana yannemesezza okutereza ewange meaning you are not man enough. Get out of our city. Jiveemu era okukyogerako obeera tolagudde. But what are we going to do? That is the question. Mazzi pulani ki gy'olina ku mazzi ago agandaala mu kibuga? Muli yafuuka kadde twamulonda kubeera kadde abaaye amazzi gagera kubeera mu kibuga abaaye kati yeefudde Nnabbigayiri mulaguzi wa ku kyalo tubula natwalayo nkokolagula bwemba n'ekivvulu mu kibuga amazzi tegakitwale nti soko mpa omutwalo amazzi galeme kitwala yeefudde Nnabbigayiri tunaatera n'okutwala ng'enkoko ewuwo olw'okuba alagula bw'alagudde amazzi awo oba olagula omulwadde okufa. Olagula omulwadde okufa omulwadde ne waba mwagalwa atya ng'ali mu ddwaliro we bamukubikira teweekanga aziro ngaazi ali mu ddwaliro tosobola kulagula mulwadde kufa. Ssebo Ssaalongo Erias Lukwago tosobola kulagula mulwadde kufa. Webale kubanga wekomedde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.